Eseza Namisango ngono y'omu ku bamulekwa bannyini ttaka erisoba muyika 7 ku kyalo Bwaziba e Luweero alajjanidde gavumenti ebayambe ku by'ettaka lyabwe litwalibwa ate ab'eŋŋanda zaabwe nga tebamaze kukkaanya. Namisango nga mutuuze ku kyalo Bwalina mu disitulikiti ey'e Luweero atubuulidde abamu ku bakulu b'ekika omuli Masembe ne Bunya Omusika baalumiriza okwekobaana beza ettaka lyonna awatali kulekerawo bannaabwe. Okutuyamba naffe baleme tugoba ku bibanja byaffe kuba tuba tuluddewo. Kati bagamba tusalako ebibanja byaffe tutaze ekanya mulimu ebyobugagga byaffe kwe kuli n'emmwanyi zaffe kati ennya tezisobola kutuuka nga babega wa nnyumba wakutimalayo ebintu byaffe byonna biba babitutte. So nga zaalimu mwami Masembe ye taata waffe ne Bunya Omusika n'oyo omusajja oba yekyeyuni. Michael Masembe omukulu w'oluggya lwa kitaabwe Pompaji agamba nti beekubidde endulu wonna naye era bakyeremedde okufuna obwenkanya. David yayagala okutwala ekibanja kyaffe kino ne banne omuli Masembe Yohani Bulere n'ekyeyune ebaagala okutwala ekibanja kyaffe kino. Omwana w'omugenzi Pompaji Stephanie Mbekeka aliko abazzukulu baalumiriza okumugoba ku ttaka lya kitaabwe nga baamulalika okumukolako obulabe wadde nga atuukidde poliisi enfunda eziwerako. Twebuuka ku poliisi buli kakedde. Abapoliisi baabagamba mujjeeyo awaka mukwatagane n'abakazadde bammwe mutuule muteeseganye mudde mu mbeera. Baagaana. Beeyongera mu maaso. Buli muteekawo olukiiko tutuule mu lukiiko tuteeseganye tukwatagane tebajja. Ekyekijja nga omukulu Lule Andrew agamba ava mu State House wamu n'ekyeyune Musa w'ekikyusa wamu ne Mulodokayi n'omutaka Bunya David wamu ne Masembe John Baptist ow'Ebweya ne chairman Kakooza w'oku kyalo kuno ne Kabali Moses. Ettaka ekibanja kino kibaagala okutwala ekyekijja nga bagamba nti kyabwe baakigula nga beegasibwamu n'abaana batabani baffe era n'ekitundu waggulu baakitwala ne bakisalako. Kati senga waffe wano waali olwaleero ali mu buzibu baba mutiisatiisa enkya n'eggulo era ayaga kuvaawo naye ne wagenda okudda tetumanyiiwo kubanga ekibanja kye baagala kitwala. Omulanga eri gavumenti bw'eba erina abakozi baayo abava mu State House ng'ate bajja ku bibanja by'abantu okubibba eveeyo tuyambe kuba kuno bakubako amasasi emirundi egiwera ajja n'abasirikale ekiro ne batujja kuno okutiisa. Ono alumiriza Andrew Lule okuba emabega wa buli kimu kyokka. Lule gwe tufunye ku lukomo lw'essimu agamba nti ettaka yaligula mu butuufu n'asaba bano okwetereza nga bo. Bona bweyagala story yange nkikubuulidde I am a bona fide purchaser. Enkayana zaabwe eza family ezo byabwe okiwulidde ssebo yes nze siri wansi ene ne siri wa family yaabwe nga nange bona kere enkya n'ogenda n'okula awantu nange nakwata ssente zange n'enkola ki n'engula. Ye ssentebe w'ekyalo Bwaziba Joseph Kakooza gwe babadde balumiriza okuba n'omukono mu nkayana zino aliko byalambuludde. Bakanyagana ebibanja tebituuka ku lusozi ono n'agamba nti atubadde twakolerayo ebbanga lyonna tusimbyeyo ebintu byaffe mutuliyirire ne eka. Bwe bakanya ekyo ne kiggwa abo ne babamaliriza n'okusasulira emmere yaabwe yali mu kifo awo we baali bagenda oteeka ekkubo era mwami Lule n'akikola kubanga Lule yali looya eyawoza omusango guli gwe nkugambye ogw'obupande ovaako ne bamuwaamu ttaka. Kyamazima saagala nze kunyumya bye simanyi kyemmanyi kyekyo. Lyo ettaka eryogerwako liri ku bbulooka 617 mu disitulikiti ey'e Luweero. Annette Nakayiba lyakusakidde eggule lino ku lwa KTV Amalindi.